Yaddde nga abakyala batawanyizibwa symptoms oba ebijja ne menopause, ate waliwoko ebirungo ebisobola okukozesebwa okukendeeza ku symptoms ezo. Wabeerayo n'abalala abagenda ku hormonal therapy, sijja gyogerako kinene kubanga erina side effects zaayo nnyingi. Omusawo yenna bw'aba agikutaddeko ate nga naawe gy'oyagala tewali buzibu, naye manya terina side effects zaayo eziwerako. Wabula ebirungo bino bye tukozesa n'embeera gye tweyisaamu eyamba okukendeeza symptoms ezimu oba ebizibu ebijja ne menopause. Kyandibadde kirungi omukyala okozesa ennyo ebirungo ebirimu magnesium. Magnesium oyo ayamba okurelaxinga omubiri ne tubeera nga twebaka bulungi, kubanga jjukira twasoma nti okwebaka kye kimu ku kizibu ekitawaanya abakyala nga bali menopause. Abamu beebaka nnyo, abamu bafuna otulo bagwira, abalala tebeebakirako ddala. So bw'okozesa ekirungo kya magnesium buli lunaku kikuyamba okurelaxinga obulungi n'okendeeza ku constipation oba okukaluma mu lubuto. Kunywa ennyo ne magnesium kisobola okuyamba ku bintu ebyo. Wabeerayo ekirungo ekirala ekya vitamin D. Ekirungo kino ekya vitamin D kiyamba okutereeza health oba obulamu bwa ovaries zo ne immune system n'obutalwala obwa ovaries. Mujja kunsonyiwa ebigambo ebimu mu Luganda si byangu, kati ovaries kye mu Luganda si kyangu okukifuna. Ebigambo ebimu si byangu okufuna mu Luganda naye kiyamba okutereeza ovaries zo. Ate n'ekirala kiyamba n'okukendeeza amagumba engeri gye gakuluma. Kuba mujjukire nti nno bwe tubeera mu menopause amagumba emirundi egisinga gituluma kubanga gabikaminga lighter. Ekirala ennyama oyinza okukeera ku makya emikono gikuluma, amagulu gakuluma naye tulina kye wakoze. Kiri awo kikulumisa bintu ebyo. Vitamin D evaayo n'eyamba ku ekyo. Vitamin D eno oluusi tusobola ogijja naddala mu musana. Musana mpozi ne magnesium kyesabagambye ko tusobola ogijja mu nsujju. Magnesium tusobola omujja mu bintu ng'ensujju, tusobola omujja mu I think salmon fish naye tusobola omusangamu, ne asobola n'okuva mu mushroom. Ne vitamin D tusobola omufuna mu mushroom oba obutiko. Kati ne wabeerawo n'ekirungo ekya omega 3. Omega 3 kino kituyamba kuba jjukira twasoma bwe tubeera mu kiseera kino obwongo ebikwatagana ne mental health bikyankalanamu. Naye tuba twetaaga ekirungo ekyo ekya omega 3. Naddala omega 3 ekibeerako akagambo EPA ne PHA. Naye twetaaga ekirungo ekyo ekya omega 3. Ekirungo ekyo ekya omega 3 kijja kuba kiyamba okubeera nga kituyamba okusupportinga memory. Mu biseera ebyo tuba mukyala baba beerabira nnyo. Mu biseera ebyo tufuna mood changes era byonna biva ku bwongo. Mu biseera ebyo obwongo bwaffe buba tebukwatagana bulungi na ovaries kubeera nga buzaala ebirungo ebyo ebimu bye twayogeddeko ebikendeera. Kale omega 3 eno evaayo otuyamba mu kintu ekyo. Tusobola okufuna omega 3 tusobola ogijja mu byennyanja, tusobola ogijja mu magi, tusobola ogijja mu chia seeds. Ebintu bye tusobola ogisangamu. Kati bino byonna nga tubyogeddeko ebirungo ebyenjawulo ebisobola otuyamba nga abakyala. Lifestyle sijogeddeeko nga biri ebya exercise, ng'ebya okunywa ennyo, okwesanyusa. Ebyo byonna mbadde sibyogeddeko lwansonga nti twabyogerako dda. Mujja kunoonya era video yange erimu lifestyle weesootya. Wano leero njagadde twogere just ku birungo by'olina okukozesa ebikulu. Of course waliyo n'ebirala bingi ebirungo byewandikozesezza naye ebyo ebisatu bikulu nnyo ku ggwe ali mu menopause. Tugambye magnesium, tugambye vitamin D, tugambye omega 3, tugambye ne vitamin B. Ne vitamin B ebirungo bina. Vitamin B, vitamin D, omega 3 ne magnesium. Ebirungo ebyo osobola obifuna mu mmere ez'enjawulo ezimu ze tumenyeeko. Naye emirundi egisinga emmere zo ne tuzifuna on a routine basis oba on a daily basis olw'emirimu gye tukola, olw'ebifo bye tulimu, olw'embeera gye tulimu. Kale waliyo amalagala ge baakola agayina food supplements ezo. Amalagala ag'enjawulo nja mmenyako agamu. Waliyo Well Woman Plus,
waliyo Menopause, waliyo Menopause Plus, waliyo n'amalala mangi bingi sisobola nabimenyako naye just njogeddeko ebimu ebitono byosobola okweyambisa n'oba nga obimira buli lunaku. Naye nga bulijjo sijja kulekayo kali akagamba nti tugende tulabe abasawo naddala abakugu mu by'abakyala babeere nga batuyamba mu bintu bino. Tubyogerako wano ku social media okuyamba okumanya nti osobola okuyambibwa oleme kutuula eyo kwekubaliza kuva ku nsi kuva ku mirimu gyo gy'okola nakubeera nga waka wewe nnyini weemalako emirembe olaba buli omu takutegeera. Tugende eri abasawo babeere nga bongera okukola ki otuyamba naddala abasawo abali mu malwaliro agali licensed. Si just buli musawo yenna abasawo abali mu malwaliro agali licensed. Era tukimanye nti buli musawo abaako ne waakoma. Waliyo omuzaalisa oyo yaspecializinga mu by'abakyala okuzaala naddala mu bitundu bino ebya reproductive health y'omukyala. Ne wabeerayo n'abasawo ba doctors abakugu mu ebyo, ne wabeerayo ne bagynecologists abakugu mu by'abakyala. Abasawo balina emitendera mingi kale n'olw'ensonga eyo tugikozese tubeere nga twongera okweyamba. Mubeere bulungi mufubeeyo okulaba nga mulya balanced diet emmere ezirimu ebintu byonna.